Ruth 2:8. Awo Bowazi n'alyoka agamba Lusi nti, towulira mwana wange, togendanga kulonda mu nnimiro ndala, so tovanga wano, naye obeeranga wano kumpi n'abawala bange. Amaaso go gabe ku nnimiro gye nnaakulaganga, naawe obagobererenga. Sikutidde balenzi obutakukomangako, era ennyonta bw'eneekulumanga ogendanga wali ensuwa, n'onywa ku ago abalenzi ge basenye. Awo n'avuunama amaaso ge n'akutama n'amugamba nti, kiki ekikundabiza ekisa mu maaso go, gwe ogunneekaanya nze, kubanga somunaggwanga. Amen. Awo no waliwo ekisa. There is even grace there. Lusi n'abuuza Ruth asked Boaz, nti kiki what ekindabiza ekisa had made me mu maaso go before you ng'ate ndi munnaggwanga? when I'm a foreigner? Mwana wa Katonda, ensonga eriwo eti. Children of the Lord, the issue is this. Weetaaga ekisa ekirala. You need that grace. Olaba bwe kikomyewo. Are you seeing how it returns? Amiina. Amen. Mukazi gwo weetaaga kisa. You just need that favor. Amiina. Amen. Weetaaga kisa. You need the grace and favor. Amiina. Amen. Lusi n'alaba ekisa maaso gaani. Ruth was favored before Boaz. Amen. N'amukkiriza akolenga byonna. She was accepted to do everything. Ono n'akutamya omutwe naye yennyini akyewuunya. Kubanga yali munnaggwanga. Because she was a foreigner. Amen. Amen. Naye kubanga waliwo ekisa. But because there is grace. Katonda kyeyasa ku muwala ono. That the Lord had put on this ono. N'alaba ekisa mu maaso g'omusajja oli. The woman was favored before the other Kati man. mukazi gwe atudde wano. You woman seated Era here. nziramu ekintu kyekimu. Repeating the same Nti thing. weetaaga ekisa That ekyo. you need that grace. Eseza kye yalaba. That essence Lusi kye yalaba. that Ruth saw. Ng'ate bonna baali bannaggwanga. They were all foreigners. Amen. Amen. Katonda asobola okuweera omukisa. The Lord can bless you mu nsi etali yiyo. in a foreign land. Amiina. Amen. Bw'oba oliko ekisa kya Katonda. If you have the grace of the Lord. Ndowooza omusungu ono yakiteredde yekka. It is only this pastor understanding this. Katonda asobola okuweera omukisa. Lord can bless mu you nsi etali yiyo. in a foreign country Katonda w'otalowooleza nti ogenda where kugufunira. you never expected to Asobola be okuweera omukisa. W'otalowooza nti abantu bano ogenda bafunamu omukisa. that are going to receive a blessing Kubanga from this. wabaawo ekisa. Because there is the Ekiba grace kikwegaseeko. that is joining Nga you. si kya It is bulijjo. divine and unique. Amiina. Amen. Abantu ne bakwagala. People loving you. Amiina. Amen. N'olaba ekisa mu maaso gaabwe. You are favored Ne before them. weebuuza nti omuntu afaanana bwe nti. Asking yourself, Ndabye nti ekisa mu maaso ga Jessica. how am I favored before Jessica? Munayi nalaba ekisa mu maaso g'omusumba. I was favored before this pastor. Musumba maama neyanziza. Thank you so much, Pastor. Tunule no musumba. Munayi neyanziza. Nalaba ekisa mu maaso go. I was favored before you. Hallelujah. Amen. Abaana ba Katonda. Children of God, Musumba Jessica oyo mumulaba. are you seeing Pastor Jessica? Mulina omusumba. You have a pastor. Alina omutima. She has a heart. Amiina. Amen. Alina omutima ogwagala. She has a loving heart. Aliko omukambwe. It's like someone rude. Omanyi buli mu feesi nga nkambwe. Their faces looking like ash faces. Hallelujah. Nze mpulira abantu abewano ku kyaki. Me, I always tell people at my church. Nze nali sagala bantu baddugavu. Me, I never liked black people. Amen. Kubanga feesi zaabwe batera okuba abakambwe. Because their faces are Waliwo scary. ekisajja nga kikambwe ennyo ku feesi. We had a scary Kati ekisajja ekyo man. kyesaasinga okuntamya ki. Then that man made me hate the black people. Amiina. Sibakyawa banezigamba mu. I'm not telling you Ekyo that kyali kyemabega it kyali. was of in the previous Naye time. mu kusooka nga sinalokoka. But first, before getting saved, Nze nga saagala bantu baddugavu. I never liked black people. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Bulaza wange lumu n'antwala. My brother took me once. Amiina. Amen. Andaga omukyala kubanga nze mukulu waabwe. To show me the wife because Andaga I'm the omukyala elder. gwagenda okuleeta. The wife he's going to bring. Ndo tuukayo bannange tulaba By the omukyala. time I reached there looking at the woman, Amiina. amen. Batunda naye alaba ekisa mu maaso ga bulaza. She was favored before the Nalaba ekisa.
Are you seeing how I was fighting the thief? Amen. Amen. When I was taken, we sat. Telling him, when is the girl you are going to get married to? Telling me she's coming. We made the sodas. She was coming. Seeing the woman coming. Amen. Then she was introduced to me. Saying, Julie, my wife. This is my wife to be. Then I said, Amen. Amen. I asked him,